po jako akawuwo. Abaana abalina embuto bandibadde basooka ne bakuumirwa akeeka. Enteekateeka ya minisitule y'ebyenjigiriza okulagira abakulu b'amasomero okuweekyanya abaana abafuna embuto mu kiseera eky'omuggalo okudda mu bibiina basome na buli kati kyabobya abasomesa n'abakulu b'amasomero emitwe nga bangi ku bano bagamba nti kikafuuwe okusomesa abalina embuto nga n'ekyokusuumuusa abaana ebibiina abamu tebakisanyukidde so nga abamu bagamba nti osanga abalala gavumenti tebagitegeera bulungi. Omukulu w'essomero lya St. Mary's Namagunga James Kiyimba agamba nti gavumenti oyaguliddewo amasomero abazadde n'abayizi babadde n'ennyonta nga kino kirabikira mu kujjumbira okwalabiddwako ng'olusoma lutandika wabula era ono ategeezezza nti okusumusa abaana abalina embuto tekisaanidde. Nekibeera nga kiraga nti abaana babadde nga bayonta okudda ku masomero n'abazadde babadde nga bakirindiridde ngaffe wano twongedde okulaba nga kyetaagisa okulaba nti abaana abalina embuto bandibadde basooka ne bakuumirwa akeeka ne bamala okuzaala oluvannyuma ne bakomawo ne beegatta ne bannaabwe. Bino byonna bibadde mu nsinkano y'abasomesa abazadde ko n'ab'olukiiko oluddukanya essomero olutudde ku ssomero lino wamu ne bannabyabufuzi abakulembera ekitundu. Tujja kugamba nti omwana ow'emyaka waliwo emyaka egirina okubeerako mu klaasi ya P6 eya P7 ojja nti omwana wange wa myaka 7 mwagala mu P6. Wabulayo omukulu w'essomero lya St. Francis Bogia Henry Ninda ategeeza nti kirabika nga abakulembeze abamu ab'amasomero tebategeera bulungi kulambika kwa gavumenti nga beetaaga okunnyonnyolwa obulungi. Kulu b'amasomero kiba nga gavumenti okugamba nti omwana webeeriivu babaweeriivu bagende bakoleki mpaka lwe banaamala okuzaala omwana poliisi bebagamba nti akomewo. Naye nga kyo si kyangu kubeera na mwana ali lubuto. Nze nja kusaba beerewo enzikiriziganya wakati w'omuzadde n'essomero n'engeri. Ye kansala akiikira ekitundu kino ku lukiiko lwa disitulikiti Stephen Musoke Ganzi afalasidde abasomesa obutagezaako okuganza abayizi abayinza okulabika nga balinga abakuze mu kiseera kino n'abasaba okukuuma ebitiibwa byabwe. Abaana baffe kituufu babaze ebbanga ddene nga batudde awaka, abamu abawala bageze bakuze, ne mbasaba abasomesa abasajja obutagezaako kufuula baana baffe bakyala. Era ekyo kyo mbawolabudde nti singa mu town council munaabamu omuntu omusomesa agwa mu katimba ako oyendi wafaafagana naye. Mu mbeera y'emu ne kansala omukyala Nakidde Mariam ategeeza nga abakulembeze ba disitulikiti nti si bakukkiriza kyakusomesa baana bali mbuto wabula ng'ate beetaaga enteekateeka yaabwe ey'enjawulo. Kwerabira byonna ebibadde waka bakimanye nti kati essaawa ya kusoma baddeyo nga bwe babadde nga basoma emyaka egiwedde bakole ekyo kye bateekeddwa okukola ate balumirirwe nnyo ssente z'abazadde baabwe kubanga ekyamazima COVID atataganyiza buli kimu abazadde ssente. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Bakubiriza okukola ekyo kye tubasuubiramu.